abaakwata emmundu abatta abantu abo tebaali myaka 6. baali bavubuka nga bwe banyiiga batta. Kati buli mwanyiiga afuma naye era nga mu luli mwalingabo abasisa obukungu ab'empisa embi nakwata namukuba nfuma. Mulimu abalina empisa embi era mumanga bawumula olwaleero. Kati Haji ki ekireese ekyo? Ekireese ekyo teri lutalo. Kati eriyo anyiiga ennyo luli ng'oli bwanyiiga ennyo aleeta baluga nakuba ku nje wabbomu nayingira mu maka. Kyotegeeza akunyiiga ennyo ate avuma buvumu. Kati bwe banyiiga olw'okuba tebagala bagende mu nsiko bavuma buvumu. Naye era ab'empisa embi bwe bali ne mu magye mu nsiko mwalimu ab'empisa embi abadda emmere y'abantu abuleetinga abantu. Kale oli ku Big Brother Uganda, webale okutulaba n'okutugoberera. Mu maaso gange ndimu Haji Ashraf Ssemwogerere, omusajja omu ku bannayuganda abayina ku bye beekoledde newankubadde ebimu bya mwoyo ebirala nga bya mikono, naye gwe nawe kennyini osobola okuba nga omulaba, osobola okuba nga omuwulira, osobola okuba nga osobola okutegeera Haji Ashraf Ssemwogerere. Yampadde omukisa tugenda kutambula ngako naye mpola mpola mu mbeera zonna okusinziira eggwanga lyattu Uganda nga bwe liri. Nze Kalyesuubula Jamal, ndi musajja w'e Nakaseke gye banzaala omutali musango, ate era nga ndi mutabani wa mubuulizi. Haji nsaba obuze ku bannayuganda. Bannayuganda bannange, assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyo kiramuze ekisingayo newemba kigenze wala naye ekyo kimala kikulu nnyo ekyo. Brother mutani wange namuyita mutabani by the way omwana wange omukulu ana emyaka 4. Haji obeera mwemeka nga tugirabika ekigirabika sirya mubi ate seekuluusanya ate okwekuluusanya waliwo okuluusana nga okolako nakasita okuluusanya obwongo. Alhamdulillah okukkiriza kiki Allah kyakutegekedde. Nsobola njagala kusooka kulongoosa sinze Ssemwogerere, nze ndi Simwogerere. Si Haji wa Kukulu. Haji nagenda emyaka 20. Emyaka 24. Exactly. So yambadde bwa Haji. Kale siri Simwogerere, siri Ssemwogerere naye nze tebandigoberera. Omwana kitaawo agamba nti awo Ssemwogerere yeyogerera yekka mutunuulire olabe. Ge makulu amakusika agali mu linnya Simwogerere. Ejjaffe Ndugwa eyasooka okululirira mpaka yagalamidde awo bayitawo kapeeko kiri wano ng'ovudde ebulemu kikapeeko ono wena Kaseke wali omubiri gwe gugalamidde naye okugwawo okufa yafiira Katende etawo naye mutama Ndugwa yali owokubiri oluyita Mulangwa Simwogerere yagamba Simwogerere nti tebamwogerera mwana we Simwogerere era we bali awo waliwo omuvule mwemuli Sebukko oyo Mukiiri gwe yasooka newabeerawo omuwafu mwemuli Nabukko yali mukyala we newabeerawo Mukuzannyana omukyogo Mukuzannyana mwemuli ani mwemuli oyo Simwogerere. Haji nsoose okusanga nsanyukidde ddala ate webali kukkiriza ne interviewinga nosharingako kona experience ey'obulamu ku bannayuganda n'abatali bannayuganda. Abantu bangi ennaku zino okufa kwa Mwami Tamale Mirundi of course kati ebiriwo kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mwami Tamale Mirundi senior eggwanga lifiiriddwa. Omanyi ekikoze obulungi ekimu kyemwagalako nange kyenalinkoppako abadde awandiika abadde muwandiisi ebigambo bye bisinga bikole ki
biwandiika ate ekirala ebigambo bye ate kubanga bannayuganda abasinga ne mu Africa wonna abasinga twagala nnyo okulaba okusinga okusoma kati ebigambo bye bisinga abadde abirikoodinze n'abantu ab'enjawulo social media gongezo channel so ebigambo bye tujja kubigerako kubanga kati nsobwa nnyo tewawulira ku Kiseka vice president yalina ebigambo abantu ne babikodinga naye babikodinga ku buteefu byakomye mbeera tebyagenda mu maaso byateekebwa mu nkola tebyateekebwa mu archives ebisimple bantu kukola naye ebiseera ebyo tewaaliwo mitimbagano na nsaasaanya ya bigambo naye nga babikwata bukwasi ku buteefu byalina ebigambo omusajja muwandiiki wa bigambo birungi ng'abyogera yali mwogezi kuba sirina naye ekitabo kyonnalaba naye nga si kyekya ku bigambo byayogera nga bwebikompayiringa bikulaakulanya abantu naddala abavubuka. Gy'oli otya gy'obulidde? Sibuze omuntu singa jjana ati ombuzeeko kibanga bwekyo bwenkulembera bwenyaka omaliwo oyo mpita wano bwenayita gomba nkubuzeeko nze naye kati olwo mba nkubuzeeko naye kati naawe obadde tondaba nekikulaba tubula nganyi ffenna olulimi Oluganda. Haji omanyi ebintu bingi bibaddewo mu Uganda naye in fact njabba nkoze bubi nnyo omulabi waffe oba munnayuganda ali yasoose nalaba Haji Ashraf Ssemwogerere nga gwe mulundi gwe ogusoose n'atamanya Haji yani ebirala tujja bigenda tubyongerako mpola mpola. Haji abantu bakulaba bulabi amazima amatuufu oli akulengera bulengezi ndaba bulabi ng'otegeeza ki oli asobola okulaba akatambiko ku bazannya n'akulaba ku TV naye n'atamanya abamu balowooza oliwe Butambala balowooza oliwe Masaka abalowooza oliwe Nakaseke abalala bagamba nange naate ewaffe naye bagamba nti omanyi bafulumizza mayiti ovuga n'otuuka nosanga tewannaziika kuba waliwo nga tuziika maama waliwo yankulira nga litamba bamuyita Isa mukwano gwange yandaga omukwano omwami oli naye Isa yavuga emmotoka n'atuuka n'asanga nga tekinnaziika nga bakyali mukubuulira gundi buyitawo kabonge kirimu Wakiso bw'otuuka ebbomba awo oyingira munda mayiro 2 nga kitatwabwe gyazaalibwa nti nzaalibwa bayitawo kabonge kekaalo kange amatembo nange kempa nazaalibwa omwaka gwa 63 okiraba kakati ngenda kweza 61 mu mwezi guno gwennyamba 20 guno oweza 61 awo okusoma otandisa kubanga okusoma nasoma era ndi dentist oli mukozi w'amanyi omanyi bwe basinga okitwala ndi musawo musawo omanyi lwaki mukiyita ti mukozi w'amanyi Baafricans abasinga nza mu Uganda mufa ku mannyo nga lirwadde tetufa ku mannyo nga mwega tolina kyowulira wadde obaka ngende banjozeeko naye okimanyi tewali kikola kusinga ku mubiri kikola kusinga kamu. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultancy and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any gig registration business proposal writing software sales
technology, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku Tebajjukira Arcade mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Gwembulirayo nti ebigere bino bikola nnyo, nti emikono gikola nnyo, akamwa kakola buli lunaku. N'oba okukola buli lunaku kituufu. Akamwa kalina emirimu mingi. bagamba ekintu kimu nti azibye omumwa, otegeera, Tabbu nejja. naye bagamba nti yalemadde, bagamba Naye nti azibye omumwa takyayogera. ekiddako dde tekyayogera. Era bwe watandika okugaba aliko kikuba mukono, kati omukono gwe gwogera omumwa tegukyakola tekyayogera. Naye abantu abasinga bafa ku kamwa nga kalwadde. Muzungu watusingira awo era bakola check-up ku mannyo oba ku kamwa, yite olukavite yonna yonna Oluvannyuma lw'ebbanga eggere. emyezi 6. Okiraba? Naye wano nimala kukuluma ate laba ojja tojja kugijjanjaba, ojja kulijjamu. Osomye busawo. Naye omuli kusomesa taata wange yagala nnyo nsome busawo kubanga nze mala senior 4 nagisomera O-level ngikola Kampala High nga nsindika Kibuli. Banaakagenda sinagenda kugenda kundi Kibuli, olusawo wano olutandikira. Taata nadduka nange saagenda, nange nenziruka nenyumba yayita Kasaayi. Kasaayi ekyo ekyalo ekyo kiri kyaggweeyo wakati wa Seeta n'Ekiyunga. Waliwo awo Bukeereri, waliwo Nakagerino, Ntulumuko paka Kasaayi. Kiri wakati mu kibira. Era ekyalo kibi kyalina eguuni nga eri Mpoma satellite eyaba UNLA amagye g'obote ng'ate gye bayita kalo bakayita Nalwana ng'ate kaliko NRA nga kali wakati. bakayita Kalagala ng'ate kaliko Fedem. Kati nga Kasaayi ali wakati era yatubona navaayo nendaba nga taata ng'ali ku kisenge ali Busoga ekyalo bakiyita Muwendo. Muwendo ali Kaalo bakayita Gwembuzi. Mwaka ki ogwo? Okuva bala nti 82 83 85 kyana mu esatu kyana awo nti lwe lutalo awo era nze ekyo siningikola wabera kakolegi eno primary nagisomero lita Lukole primary school naye ate 7 natuulira Namulongi primary school. Taata wange yali gundi yali head wa gundi wa workshop agriculture engineer Namulongi school. Bwave Kabonge najja nabeera kati awo tuva ate netuddawo Busoga naye tetwakomawo era baganda bange Namulongi bange. Senior 6 ogituulirawa HS Waira Kakole that is Busoga. HS Kampala sorry O-level Kampala eri eyo gyentusinkana gundi Matovu Joy yanyingiza Katemba nnyo ye mukulu kuggwe naye nga si mukulu ntya ansinga myaka 10 kubanga nali mu senior gundi 1 nga yali mu senior 5 kubanga zingenda kuzanya naye mu senior nga ndi mu senior ngali mu 6 Kampala zanya musanya ogwo baguyitanga the Lord gwawole soyinga mwaka kyoma ogwo omwaka gwa kinana omutolo nyingi tutandika mugumu eno mukyali mabega awo. Katemba omuyingi lutandika okuzannya omuzannyo nga olutalo terunabeerawo. Nze okutandika okuyingira Katemba nze okuyingira kwekitija nakonfiuta nga bikinana naye omuzannyo gwita Anja Kaibangaline naye nga muzannya mu ssomero lya Kampala.
Okay. Awo ogundi atusitudde ffenna nze Kibuuka mudde mu Kibuuka Mu kuyingira Katemba omaliriza okusoma omaliza senior six. ate awo kati namuyingira yali mabega nze kakubuliza Katemba omuyingirirawo mu 73 okuzannya Katemba okuzannya nazannya ani akuyingiza Katemba? Omusajja yemusomesa nga muyita Ticha Kategano Haji Kategano yafa mwaka guwedde obukole nze nazannya muzannya mpistiri nenkufunako nesente nazannya bulungi nnyo ndowooza omusajja wayamuka Captain Serwaji gyali ali London eyo naye ku mulembe gwa Nini Captain Serwaji yali akulira ne National Council of Sport najja nga bamuzaala okwo ku kyalo najja okulaba omuzanyo ku speak day neze ntanyi bawita bad chief naye nikwewunyisa tayinza bad chief ne kati nkyali mumutwe era dayiranga ensooka yegamba oli yali Haji yogera ku bya 7 exactly naye ezo layini ze wazannyo okyaziira oli yayingira ng'azannya nga baali bamuyita Kamoga ng'ayimye chief where is the chief nga nze yayinyangereza mwa servant tell that man to go away I don't want to see him ozannya mu Lungereza muzanyi gwali gwa oli mu Pistiri ndi mu Pistiri kakati Captain Serwaji n'akasinga omusanvu nengulako essaati ya Yamato maama nanyongerako sente nengula n'engatto ya Gabon ku lunaku omusanvu Yamato yali agula 2.5 n'ogula engatto n'ogula essaati maama nanyongerako nengula engatto Gabon engatto baziyitanga ekituufu erinnya lyandibadde platform nga mpavu nga tulaba Timbaland kati gundi agi Bero Bottom ebirika bweru abeera nga ene kamukwata eno nga Bero nati kamu Gabon iri okugiisa Gabon waliwo omugundi yeyita president yali wa Gabon bamuyita Bongo Umaru Bongo nga mukimpi naye ngaokuwanvuwamu kyambala efumbiki nga empanvu era kyebaava bagiyita Gabon ngemwongerako kyenkanawa ngemwongerako kinene era nga bayimirako mu banne at least abatuuka ku bibuga bino yali mumpi Umaru Bongo era mutabani we yamuddiza namugere nga wano wekiyinza okuba bwebityo. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sun Unity Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sun Unity Beddings balina eby'omu kisenge ebikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sun Unity Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 nkagga mwemo 7 9 Sun Unity Beddings face sanyu mu makaago. Okay, wali mu 7 oyingira mu P3 oyingira Katemba oranza okuzannya omuzannyo wangu. Waliwo badde oyali wa ssomero n'ono gwe najja ne Kampala naye yali wa ssomero. kati okuyingira first group gyenyingira baali bagiyita Kampala Dramatica nga mu bracket bateekamu bakayingira kuba baali bayimba later on nenfuuka kayingira neva mukayingira nemukakanda Dramatica mukikuta Kampala Drama Actor eyo gurupu yesooka okuyingira kati mba nakayingira olutalo olutandise oyingidde Kampala Drama Actor olutalo 8 teyali 8 mugumu yali 7 nga yendegerera awo kakati olwo olutalo olwatwalamu luleeta Obote n'akola ki? Obote 2. Obote 1 kati gwendiko. Oliko Obote 1. Obote 1 gwendiko kubanga awo Sempangi awo wolaba Kayimbira awali by the theatre. Sempangi
yajja ku mulimu gw'obutettu Reverend Kefa Sentamu n'atandika okuŋŋaanya abaana abataliiko mwasibye. Ekyo yakitandika dda kuva era awo wava ku pride n'alyoka agenda ki omukono oyo obyali awo era aba tuyingidde kati Medin Sereko njukira yalinga azanyira bazanyira akapiira olugenda ng'alimu obbakuli awo era okusooka baali balowooza naye muki omu ku baana abayaayi bataliiko naye nga yagegeze naye neyivuga kibiina naffe gundi n'atuleeta nanyini kibiina ekyo baali bamuyita Kateete. Kateete yawandiika omuzannyo n'atuyita Sina Kateete omumpembe. Kati omukigambo omumpembe ne balowooza alumba President Omote era kyamugenda mu ekibiina n'akirekerani bano ateekera Andrew Ben Kibuuka yakirekera asooka yasooka n'akirekera muganda we yali omutakakoma mpaka kyali ku national wakola ticket yakola bano abakola ebiriwo ebintu by'entertainment era okola ali mu station kola ebyo Katemba yamuviiramu ddala kakomutesa jojo kyazanira kati bwe bakimulekera then kati bano bayingiramu bate banaabo gundi beetulese dda gundi yatuleeta kwena n'atuyuwo oyani matolujja oyi atuleese Matovujoyi gwe yakusanga wano ku Kampala High kati ate bano abalala nze namusangamu egwe wamusangamu akulira drama club ekyama nga Matovu gundi ogandi gegambye Kibuuka Senkumuge oyo loyo gundi olaya Kavuma Kabenda kati nze tuba twakazannyako omwaka infact omuzannyo gwe twaza baali bagite ibala lya Nantongo oluganda ate ogw'oluzungu ani gundi Andrew Kozandiline waliwo omukyala eyali omuzungu bagamba nti naye muzzukulu wa Bernard Shaw yawandiika akatabo ako kati gundi yamuleeta Kefa Sentamu ate nga seetibuuku mu masomero munnange tuzannya Katemba kati nze oyo kinaana olwo tugenze mu 82 awo omuli wakati mu lutalo olwo nzirukira minisita bano ne basigalawo kati nibakasaana ebajaja mu kibuga muno temwalimu nnyo olutalo kubanga bwogamba nti nno kati gwadduka n'ogenda Senkubuge Bakibuuka bo ne basigala nga bazannya eruweero era wali abasigalayo abantu baddukayo bano ekibuga ebiseera by'olutalo buli wamu waali wabi kati mu kibuga Kampala bw'ova ne bamala bakukubiramu essasi ssaawa 9 ogw'emisana ng'ayo wano bannyango kati yabadde akola ekimu kibuga essaawa omwenda ogw'emisana ng'abantu bayingira ekibuga essaawa ezi nnya nekibeera bizi bwe ziwera 7 bweppa ne batandika okuggala amaduuka abantu bakoleranga essaawa 3 awo wakati mu budde bw'essaawa 4 n'omusanvu nga tewali kibeerawo nga tewali kibeerawo nti oba babakube oba bakole bati ate oyinza okubeera butandika okuwula engombo nkyanti Museveni alisa nkyanti gundi akoze bwati nkyanti balabye bomu wali era emabega awo walingayo okusaakanya ennyo ng'olwaleero n'okubba zibuuji ezo banks ezintu nali omulundi mu kibuga nga ndyawo baali bagiyita Vietnamese bank nikati oba bagiyitaano
eyo gundi waliwo banka eryawo ku gundi nga bw'ova wansi ku lumu n'ogenda waggulu kati nga wano lukira gundi gino lukira button sorry button waliwo luyita waliwo paaka enkadde ate lumu nga yeeyongerayo mu maaso ate lino lyambuka ligenda waliko nga kupalina mall naye waliwo awo banka awo kati waliwo Stanbic waliwo Equity waliwo Stanbic kati esookera ddala baabula gitagendererwa naye baagibba misana nga ya ab'emmundu misana tukunayagamba nga bayekera bagizi tewaliwo poliisi ebiseera nga bwena weebiri tewali kitaali nze gambye tewali kitaaliwo naye lwali lutalo nga buulira ekibegaaza naye era waliwo abaliwo so baagibba ng'olaba nga weetubye era negavuga nti abagola abaddu bali mudde naye nga baagibbe badduse dda naye nga bagamba nti waliwo abaki mubayeekera mwabeerangamu abo abatugayize naye era nga tuzako politics president gundi eyo bote omulundi gwe ogwokubiri okujja ogwokubiri obote tu kyeyafunirako mubiri naddala mu Kampala okuva weyayingira entebe gyali mirerembe mu Kampala kubanga tatambukira busoga naye nga busoga ebibolo erina ebintu byayogera mumaaso nga bakola abantu n'okwewanga tuloka bulungi naye Kampala tewali tulo walimu ebintu Kampala atamufaana yali baasi nga baasi yalayirandi ngejja n'egira ekironga mujuula etuuka mu lubiri layirandi erina akantu akakeeka ng'okawulira bw'obeerawa ebuziga okawulira n'ali ekawenge agiwulira ng'eri Kampala ng'erimu efuluma olubiri n'aliiwa ali seebuzeni nateeke aziwulira kati nga bwegira esooka n'ebuguda nemalawo essaawa nga nnamu neryoka egira kati buli omu n'atuula ku buliri alinda kuwulira esibirawa weyasibiranga nga babatwala nga badduka mayumba oyo pandagaali gye bayitanga pandagaali bajja ne bakwata mayumba gonagona tolina musango nga bakweraliikira bweraliikirizi kuba enkwata yabyo nze kyova olaba nti nze ndi wano naye buli lwendaba omanyi nti abawagira olutalo abajjako abavubuka balwana nnyo naye nga abawagira baki bagagga okujjako bakwata ssente zaabwe ne bateeka muki mu lutalo ng'eruweero ng'ogambye eva Nakaseke olaba ebyoma by'emmwanyi amalunzo g'ente byonna byonna ebyanooneka byafa byonna kati abantu abo bawangayo ebintu byabwe naddala ente nzezeza wange bamutalo bambula infakati bamuyita Mataata kubanga yali jjajja wa taata naye yaweeyo ente nga 3 ng'abeera nalwana ndejjaawo zonna nakola kakati ekitatwageza lutalo saagala mwana wange alabira nakola ayitemu bye nayita tosaba lutalo kubeerawo sisabira lutalo kubeerawo gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna
bonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 77298 naye noti 75898 be baddigida babies villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 nei noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings. Oba oyagala kusanyusa abafamire yo. Weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera akatono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 774 6 9 93 7 Pizza Origin tulya kyaddala.